Naye Mukama ati tuli fuufu omuntu alinga omuddo gw'ekimuli ekyokuta. Nze bwe nalondebwa ng'omulabirizi kakati ebyaddako ebyokunzijako ebirowoozo tebinkwatako, sigala nkyaweereza Mukama. Amiina. Sibaganye genda mu byabufuzi, njagala buli mwana waffe asomye ate ng'alina empisa nnungi. Mumusendesende bajje tukole ffenna, muwasendesende mujje tukole ki? Tujja kwetaaga mu biseera byabagenda okwesimbawo ku mitendera egy'enjawulo. Buli gwe mulaba ng'alina empisa ekikola ki? Empisa zikola ki? Ez'omu bantu muzirabira ku ki? Ng'omuntu akola ekituufu mu budde obutuufu n'abantu abaki. Bwe twali emulajja ono naye gye yasomera, abasisa batussaamu empisa, ne bakadde baffe batussaamu eki? Ne batugamba baana baffe mwegenderezanga nnyo, n'omanya ki ekyokwogera wa, n'omanya ki ekyokwogera ate mu budde obuki, n'omanya ki ekyokwogera wa ate obudde obutuufu. Twazze ku mukolo gwa kungubaga, twazze ku mukolo gwa kwebaza Mukama ebirungi bye yawa mukadde waffe ono. Edda nedda nga ffe abalina empisa, guno ate emikolo tetugifuula kazindaalo ka byabufuzi. Era kyenva mbasaba, nze munsonyiwa olwaleero sijja kubawo gamba byabufuzi, leka tuwerekere mukadde waffe mu mirembe Mukama agankulu.